Mugende mwe twabakonye mugende. Twabakonye myaka 5 mukyanga tukulonda lokomawo mu bantu. Genda twakonye. Mukyanga tukulonda myaka 5 lokomawo mu bantu. Genda tuviire. Amawulire si malungi okuva Makindye East ewombaka amanyidwa nga Honorable Derek Nyeko kakati nono abatuuze bamutabukidde ne bamunabira maaso ne bamugamba nti bukyagenda mu parliament ono abadde yabeekweka kakati akomyewo olw'okwakalu kagenda kutandika kakati nno ne twakagabo soko olye bino twakagabo mu kuziika naye agobeddwa jjukira nti ono wa NRM era katona abatuuze bamugajambule ebibaddeyo soko bifune tukomewo omutamiivu tabagambwa naye waliwo yeerabira gye yava naye ate Sowaane yamuwanga emmere nga kati atugamba nti ye yaraba yazibuka amaaso. Twakagabo ono yalabikako nnyo ng'atambulanga n'ekisawo mwali miliyoni 4 ez'Abannayuganda ezaweebwa ababaka mu bukyamu era ababaka ab'amagezi abo abakolera abantu bazizzayo wabula Twakagabo ono yasooka n'alaga nti ssente bazimpadde ate n'agezaako kubeera ng'azizzayo wabula oluvannyuma n'amala n'abyegaana nti ate ssente zino zaali zize kakati nno kino kyatabula abantu era oluvannyuma twamulaba nga yeesoze MK ng'atambula ne MK nga japepeya nayo era oluvannyuma ono yavayo n'akyasanguza mu lwatu nga bwe yali yamaze okubeera nga yeegatta ku NRM kakati nno abatuuze bamunaabidde mu maaso ne bamugamba nti genda twabakoowa twakuwa akalulu nga tumanyi oli wankyukakyuka olumirirwa abantu wabula kakati nno bw'amaze okubeera nga aswaluka n'aswaluka alina ebikolwa byakoze n'agaba ssente n'agabira abantu n'alaga nti abaddiza bino byonna bya bulumi sooka oli ebigambo bino ne bwe otamidde osigalamu akakusse ewaka ono kagwamu amanya gange nze Luka Abaho MP alindiridde okulayira 2026 Bukoto West wano ono gwe mulaba yakiikiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde kakati no Twakagabo ono yawulirwako nga President Kyagulanyi Ssentamu ng'avaayo ng'akakasa nti omusajja ono yavaayo n'amutegeeza mbu abantu b'e side gyakiikirira Twakagabo baali bamaze okubeera nga bakkiriza nti bo ba NRM mbu baamulonda mu bukyamu kati omusajja ono ng'agamba nti nno ye yali alina okubeera ng'asaavinga interest ez'abantu ba NRM kakati ono kye kyamukyusa n'adda mu NRM wabula bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono avuddeyo n'akakasa nti Nuupu teyalina ssente kakati kwe kusalawo n'agivaamu n'adda mu kibiina ekirina ssente era ono agambye abantu nti yagenda mu kibiina ekirimu ssente n'alya ssente kakati ekiseera kituuse kubanga mbu ye amaze okubeera nga akuta kakati nabo abasuulire ku bukunkumuka wano nno abatuuze bwe beekyangidde ne bamugamba omaze okulya n'okukuta n'okupiiya kakati essaawa osobole okubeera nga otulowoozaako abaka bangi nnyo ampuliriza abalinga ono abagenda mu maaso okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okulya mu bannayuganda olukwe kakati no ne Honorable Derek Nyeko ono omusajja akiikira abantu b'e Makindye East bamaze okubeera nga bamugoba misinde gy'abadde azze okubeera ng'abuuza ku bantu jjukira nti ono ye yakwata n'akatambi ka President Kyagulanyi Ssentamu ku nnyonyi lwe bamukwatira ku kisawo ky'ennyonyi Entebbe omulomubaka Honorable Derek Nyeko ye yalabisa yakwata akatambi ako ne kasasanira ensi yonna kakati nno ono abadde darling mu kibiina kya NUP kyokka nga kigamba nti ku gurawundi talabikako era n'omubaka muwadanku nnyingi kigamba nti ku gurawundi mbu naye taliiyo kati ebigambo bino sooka biwulire ebyatwakagabo nkomewo gye mwanonderako eyanno yali efiisa nnyo nga n'amata nekola teyina amata nga teyina osiko kyetama paka kati eno ente gye nagendako amata mwengali amatamo ki anti ngali kyali eri nsise n'amatama gakoze eki naye bwe nadda ku ntene yenale olabona kukonyi boti amata ne gayiika olabona kuyigizi boti amata ne gakola ki kakati nze bwe nzikuta olwo kitegeeza nti nammwe mufuna omukisa ogukola ki oguyonka kakati tekiriko kasita nzikutanga nammwe kigulula taapu endala nga nammwe mukola ki kakati nno
bibimu ku bigambo eby'omusajja ono twakagabo eyeewagula edda n'ava ku ludda olw'abantu kyokka ng'abantu balowooza nti ono yali munnaabwe era kwe kumuteekamu obwesige ono bwe yatuuka mu paaliyamenti bw'atyo n'abalyamu olukwe ampuliriza kakati nno n'ababaka abalala bangi abalinga ono okuli bajimerwanga okuli basajja ba Mathayasi Mpuuga kakati kuno kuliko ba Bedi Bwanika abakazi gye bali ba Joyce Baagala n'abalala bangi bannakabuye ab'e Masaka kakati nno oba oli abino byonna nga bigenda mu maaso Kaziba Bashir sinza kumwerabira abasajja bambwateeka mawali entebe bonna gye bali abajjira ku kade ya Nuupo wabula nga bano bonna baali baseetingiddwa buseetingibwa Mwami Museveni oba gite regime bajje beefuula ba NUP era ekiseera bwe kyatuuka kaakati bano basalawo ampuliriza ne balangirira ekituufu nti bali ba NRM kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza abantu basazeewo ne bagamba nti okuddamu okulonda omuntu kabeerubale kabe Katonda bagenda kumala bamukube mu tooki yennyini okumuyitamu paka ne mu byenda kubanga abantu bangi abajja ku kadi ya NUP omuli ba MPs omuli ba kansala ba LC5 chairman ba meya bangi fa batulyamu olukwe kakati nno abantu bagambye ku luno bagenda kubeera nga batunuza amaaso abiri ne bana banga bebase bazibirizeeko limu wakiri erimu lisigale nga litunula kati bino bino bigenda mu maaso bw'atyo President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakakasa n'ategeeza nti okuddamu okubeera nga basimbawo omuntu yenna ku kadi eya NUP ono butereevu nnyo abatuuze bennyini ku ground balina okubeera nga bamukakasa ekyokubiri balina okubeera nga bayita mu screening enkambwe okubabuuza ebibuuzo n'okubeera nga banyonyola kiki kye bakoledde struggle okubeera nga baagala okubeera nga bakwata kadi eya NUP 2026 kati bino byonna ampuliriza tugenda kubeera nga tubiraba okutandikira wali ekawempe ew'omugenzi Muhammad Segirinya eyatuva ku maaso abantu 10 be basunsuddwamu mu kibiina ekya NUP wabula kakati bano bagenda mu interview kazwina oba namankeke oba enkambwe kati interview zino zigenda okubeera nga zisunsula ono agenda okubeera nga kwata kadi eya NUP wabula ebimu ku bibuuzo namaze okubeera nga mbisomola ebimu ku bibuuzo bakubuuza kiki kyokoledde enkyukakyuka gwayagala kadi eya NUP eyabaffe mu bbanga lino lyonna litubaddewo nga tuliwo ne NUP bukyetandika obadde oliruddawa obadde otambula ne NUP oba obadde totambula nayo obadde mu NUP oba tobadde mu NUP bw'obanga tobadde mu NUP obadde wa kibiina ki abaffe mu kibiina gy'obadde obadde okolerayo biki bibadde bikwasaganya enkyukakyuka biyamba ku nkyukakyuka kakati ebibuuzo n'ebirala bingi nga tonaba kuleeta nsomayo na biki bye wasoma buyigirizeewo kakati olina okusooka okulaga ku gurawundi b'abantu bakumanyi era bakumanyi ngaani kati bino binango bitadde ku mabbali ojja kubeera ng'ofuna kadi eya NUP kadi wulira onaku olweggulo ampuliriza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yayaniriziddwa mu bitundu by'Iganga ng'alinga omuzira wabula era ono ye muzira ebyaddala kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ono yabadde agenze bugenzi kubeera ng'alina essomero oba oliawo lyaggulawo n'okubeera nga mukwano gwange ampuliriza essomero lino ayongera okubeera ng'aliyamba n'okuliteekako ettaffaali era olunaku olwajjo yatodde yakute mu ndyanga n'agula ebintu ebibalirirwamu obukadde bw'ensirimbi eza Uganda obukwata mu butaano kakati nabwa essomero lino jjukira nti essomero lino lyali lyamuyita dda omwaka ogwaggwa wabula olw'emirimu emiyitirivu gyazze nga akwasaganya egya NUP ennaku ze yali abawadde okubeera nga abantu bana basinkana teyasobola kubeera nga abasinkana kakati ono yali yasindikayo Secretary General David Lewis Rubongoya kakati nno naye n'abategeeza nti ajja kufunawo akadde akafiseewo abeere nga abalambulako kakati nno olunaku lw'eggulu ono yayise mu disitulikiti ey'e Kampala n'ayita mu disitulikiti ey'e Wakiso n'akwata Jinja n'akwata Mukono kakati paka Iganga wano wonna nga abantu ekkubo bali era bwezi abantu nga basinza musinze abantu nga bavunamira muvunnamire wabula njagala nnyo ojjukire nti abali olyomi aba enkwezenge baavayo ne bategeeza nti 2025 wanatukira nga Mwami Kyagulanyi takyalina yadde omuntu n'omwamugoberera yadde omulema atambula naye kakati bino byamaze dde okubeera nga bibakalira ku matama kubanga abasajja bano kye balowooza si kyekyo era omusajja amaanyi geeyongera bweyongezi omusajja omukwano gweyongera bweyongezi omusajja amasannyalaze geeyongera bweyongezi kakati nno njagala nsooke nkulaga ku bigambo bino abantu bano bye baayogera nga balowooza nti babuzaabuza bannayuganda kumbe bannayuganda babuufu bannayuganda bategeevu bannayuganda bazuukufu era ebigambo ebyo sooka biwulemu katono nnyo ate nkomyewo katono ampuliriza nkuze butereevu nnyo ku nsonga enene eya pulezidenti wabula saagala weerabire nti omulongo wase omuluutansozi gwe ntambula naye ono awonya ebizibu ebya buli kala bannayuganda bali ebweru ne
mu Uganda bonna. Kakati ono omukonako bukonyi ku namba esembya 910 ebisigale n'obimulekera. Empapula zaabula oli Bulaaya oyagala butuuze bwagaana promotion ku mulimu zaagaana. Kakati oli Uganda amaka gayuga abaana basoma bubi sente zikuyita mu ngalo mulongo waso omuluuta nsozi genda okume ku byotebya bajjajjabo ampuliriza bakutereka ekyogo ebisigadde obimulekere. Kati soko oli abasajja bano abalowooza ati Mwami Kyagulanyi 2025 ajja kuba aweddemu baaswa ne baswaluka bigambo bibino gwe kankomewo. Bwe tunaatuukira 2025 Kyagulanyi ajja kuba takyalina bantu batambula nabo. Agenda tambula yeyogeza yekka ng'aliko emmandu ensamire. Okitegera? Mu maaso awo waliwo entalo ejja kuba kigenyi gye tuli. Tubabadde byakwogera n'abantu bangi leero. Olunaku lwa leero ensonga yasinze otuleeta wano ya nsonga byanjigiriza. Emyaka egiyise ng'ebiri mu 2023 Honorable Kaluuya ne ttiimu yaffe baatuyita okulaba nga bwe tubiyita okulaba ebizibu ebingi ebiri mu Busoga. Baatuyita okukyala ku ssomero saasobola kujja naye nakiikirirwa Secretary General Comrade David Lewis Rubongoya. Era kulwange ne kula NUP neyeetema okuyamba okusonda okuzimba block eri awo. Bategeeza nti block eyo emaze emyaka ekisuka 20 nga teggwanga. Sobola bagamba nti nze gimala singa abasajja tebabba kalulu kaffe singa n'essomero lyonna tuliibwa buto ne tulizimba buto ate nga mumanyiri ddala. Naye olwaleero tuze kutuukiriza pledge eyo kuba Secretary General waffe yasuubiza okontributinga $5,000,000 era tuleese ensawo za sementi 10 tuleese bulooka $1,200 sementi una tuleese ensawo za sementi 10 tuleese bulooka $1,200 ne tuleeta metrics z'omusenyu ezibalwamu emitwalo 8 byonna byonna bimalawo $5,000,000. Naye eyo si ensonga. Eyo si Uganda gye twagala okubeera mu bannange. Mumpulira mwe temulina kubeera nga babasondera busondezi bannange. Eno Busoga ngagga. Busoga ngagga. You don't have to beg. Balina jasi baleka obugagga bwa Busoga ne buyamba okulaakulanya Busoga, okutereeza ebyenjigiriza mu Busoga, okutereeza ebyenzijanjaba mu Busoga, okutereeza ebyamasanyalaze mu Busoga, ebyenguudo mu Busoga n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bwe nakulira nga manyi Busoga ye industrial region ya East Africa si Uganda. Amasanyalaze gava wano nga sukaali ava eno n'ebirala bingi. After 40 years ku bugagga jasoba amasanyalaze nandisuubidde nti buli kyalo mu Busoga kituukako amasanyalaze ate nga bagataxinga half price kubanga agakolebwa wano. Ekyo bwe kyandibadde. Ze ndowooza nakula ne juzi sukaali abadde agula 35 kilo. Naye ng'ebikajjo mubitunda sente meka? Mubitunda $25,000 3. Nindako luli ngampulira ebikajjo bitandikira ku $25,000 3 nga sukaali wa 35. Kati sukaali wa 15 wa kakaaga ebikajjo bya $5,000 kisoboka kiti ekyo? By now nga sukaali mulimano. By now buli luguudo mu Busoga lwandibadde lukole. Bana ebino bye mbagamba si biroota buloosi. Byali bibaddewo. Nze nga artist bwe twali bato nga twegomba kusomerako Namasakali kubanga Namasakali College ye wavanga ba artist abaakabi. Kati Namasakali College bw'ogituukako oyinza okukaba masika. Busoga College, Zibutiki n'endala. So ebyenjigiriza byafa mu Busoga. Ebyenzijanjaba byafa mu Busoga. Mukyala wange alina NGO ekola ku kuyamba abaana abato abazadde nga tebanneetuuka. Naye Busoga abaana gye basinze okuzaala okufuna embuto nga tebanneetuuka kuba tebagenda ku ssomero. Omwana omuwala kasitatuuka mu myaka egy'ensonga kasitafuna period ze nga bamufunisa lubuto oba nga baagala mu gaba babaweemu enkoko oba embuzi. Ekyo kyonna kiva ku bwavu.
bannange bino ebintu kyamani waffe abyogeddeko naye musaasire kubanga ye muzeeyi. Bannange nze ntambudde ensi zonna ezirina bya bugagga nga bya wano. Busoga is supposed to be one of the richest places in Uganda. Now it is the poorest place in Uganda. So ekyo kirina okukyuka. Gabe mbagambe olwaleero tuze kusonda somero naye nga si bwe kirina okubeera. Kubanga wano waliwo obugagga bungi. Lwakuba obugagga bwa wano abantu abatufuga bwe bafunayo bwe bakozesa 1, 2, 3 ne babawa ssente zirina okubeereza abantu 10 10 ebisigadde ne babibba. Ekyo kigenda kukyuka baganda bange. So kano olwaleero kabonero number 1 kakubalaga nti tumanye ebizibu ebigenda maaso wano era bitukwatako. Number 2 okubakakasa nti tulina obistopinga naye kubikomya kigenda kutekinga kwe nange. Kigenda kutekinga buli omu ali wano. Busoga yamwe naye bwe muba temulwanye kujeddiza bagenda gibajjako. Eno message nzenzi ndigamba abantu nabadde lango ne mbabulira ekiseera kyaliwo ng'eyo gye wava cotton. Nene ebyuma bya cotton kati babitunda dda. Basooka cotton ne bamuwamba ne bamuwa tiimu emu ne bamuwa omuntu omu nga pamba yena gwe balima mu Lango sub-region. Muntu omu yalina obuyinza omutunda n'omugula n'omusuubuza. So emirimu ne gifa ne industry ya cotton nefa. Ne bagenda mu West Nile bwekyo bwe kyali kutaaba wano wabeeranga otwakula nga zi factory zasigala wano weziri sportsman yesebo n'ebirala bifaanana bwe bityo tokyabiraba. Ne tugenda mu bitundu byonna ebyenjawulo ne tudda wano e Busoga wano sukaali we yava. Sukaali alone kwejjako industrialization sukaali yeka yali asobola okubagaggawaza. Ne basooka kuwamba bikajjo ne bagamba wadde olima ebikajjo naye tobirinako bwannannyini. Abasoga bano tebakkirizibwa kutunda bikajjo byabwe bye balimye. Akuleka n'obirima nga akutunulidde ayitawo mu motoka ye n'abiraba nga bikuze sizoni enkuba bwejja neyebaza Katonda kubanga omulimi alima. Bw'obitema oba ogenda obitunda nga poliisi etuuse. Kagame ne weesanga nga General Museveni afunamu abantu ababe ate ebiseera ebisinga akozesa abagwira baba takozeseza bayindi afuna abantu be n'abajja eyo mubamanyi bulungi. Ne weesanga nga be balina obuyinza ku bikajjo byammwe. The same message nabadde njiwa abantu b'ewaffe Buganda. Bo baali balowooza bali bulungi kubanga Museveni atuuka mu senta kati we yatuuka e Buganda yasooka balowooza nti bo bali safe paka juzi ate mulowooza tukyalina emmwanyi. Akabedi ke kamu ke bakoze. So baganda bange njagala okubategeeza nti ffenna tuli basibe. Oba oli Busoga, oba oli Lango, oba oli Ankole, oba oli Kigezi, oba oli Buganda, gyonna gy'oli oli musibe. Naye amawulire amalungi titugenda bijjawo ebyo. Lwaki mbakakasa nti tugenda bijjawo? Waliwo omusajja mukulu gwe nakyaliddeko, musajja mukadde. Byonna yantuuza n'angamba mutabani wange, don't worry, teweeregana Museveni. Museveni alina emyaka 8. Alina emyaka 8 ate mwamuwangula dda kubanga bwe biba byakalulu twamuwangula dda. Buli kimu kiri kusaidia ffe. Abantu bali kusaidia ffe kubanga baatulonda. Amateeka gali kusaidia ffe kubanga buli kyagazezaako tukola kiganye. Yatukako n'ekiseera nga nene enkofiira agifudde musango. Abaana bangi nnyo babatwala mu kkooti y'amagye nga nange kwendi. Ne kubanga amateeka bw'ogaleega paka ku nsonda lazima gamaliriza gali kusaidia ffe. Kakati kkooti y'amagye nayo tekyalina kye tugamba era muli baddembe okwambala bereti zammwe nga bwe mwagala. Kati ekyo tekimala. Katonda ali kusaidia ffe kubanga mukimanyi oba oli musiraamu oba oli mukatoliki oba oli mulokole Katonda taberangako kusaidia taberangako kusaidi y'abantu abatali benkanya. Kati ekisembayo emyaka ne time biri kusaidia ffe. Ne bw'obeera ni ne bw'obeera Superman tosobola kustopinga saawa era ebeera ebala ta
Obude buli kusaidi yaffe, emyaka giri kusaidi yaffe. Gwe ntunulako, gwe wetunulire, tunulire abaana bali wano bonna bonna. Kye tulina okukola butapowa. Njagala babulira abaana b'ebusoga bino bye tuliko tetuloota bino bya ddala ate mugenda birabako nga mukyali balamu. Kye tulina okukola butapowa, kugenda bugenzi mu maaso. Buno obusajja tubukooye kubanga tusobola okubukooya. Tubukooye temupowa. Babakube tyagaasi enkyamukomewo, babakyankalanye enkyamukomewo. Njagala musigale nga mulina okukkiriza. Kiyinza obutabeera leero oba nkya oba mwezi gujja, naye lazima kirina okutuukirira. Tugenda kutuuka mu Uganda empya, tutereeze gano amasomero, tutereeze amalwaliro, tutereeze enguudo, tutereeze buli kimu. Baganda bange, obwenkya bwadda ate nga nejje tulaga wala, naye nsanyuse nnyo basinkana, nsanyuse nnyo okwogerako nammwe. Njagala obazzaamu amaanyi, temukoowa kugenda kulonda abantu bammwe. Museveni tetumusubira tulangirira, naye tusubira omukooya n'omutuusa ku kisenge n'okumugoba. So mugende mukebere enkalala zammwe, bano abavudde wano abeesimbyeyo n'abali ewammwe, mulondeemu abantu abali ku nsonga zammwe. Tugenda kukwata eggwanga lino, naye tulikwatira njagala nga ewammwe mulina kansala omutuufu, nga mulina meya omutuufu, nga mulina MP omutuufu. Awo tutwale Busoga maaso, tutwale Uganda maaso, nga tewali kintu kuba ku mukono. Kakati nno bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Metembo, wabula bino byonna nga bigenda maaso, saagala weerabire, njagala ojjukire nti gye bubuddeko ekkooti ensukkulumu eno yavaayo n'esala omusango nekakasa nti kangalu kooti oba ekkooti y'amagye ebadde eriwo mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka era okusavinga bannayuganda kibadde kimenya amateeka. Kakati nneeno yawerebwa, wabula mwami Museveni twamulabye olunaku olwokutaano, lunaku olw'enkya, ono yayise kipayopayo ababaka bonna ba NRM n'ababaka bali independent ababakwatagana ne NRM bajje entebe mu State House bagayagaye mu nsonga zino. Wabula njagala ojjukire omusajja ne bulwaita ababaka ba NRM wabaawo kyabayagala kiggusibwe oba kiyisibwe mu parliament, ono ng'amaze okubeera nga bakyajinga. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja avudde butereevu nnyo n'anenya Ssaabalamuzi Owiny Dollo kussa omusajja oyo ow'eddiini ampuliriza ey'Abakatuliki ng'ono amulanga mbu bano abasajja bavayo ne bajjaganya ku nnaku ez'abasajja nga baluumu, ng'abasajja ampuliriza ababajja nga battibwa, nga kya nnaku nnyo mbu bo batulidde obwenkanya. Era ebigambo bino abyolekeza butereevu nnyo omusajja Ssaabalamuzi Owiny Dollo. Kakati nno njagala ojjukire ku musango gwa President Kyagulanyi Ssentamu Metembo 221 bugamba okubeera nga guwaabwa mu kkooti ampuliriza ensukkulumu. Abasajja bavaayo ne bagusala nga bagamba mbu ono yali tabbiddwa kalulu, wabula omukyala omu eyavaayo nadda ku sayidi eya mwami Kyagulanyi, ono ampuliriza ne wenjogerera essaawa zino yali mulamuzi ali mu buwaŋŋanguse, ali mu exile, Uganda yamukayirira. Era nga bino byonna byamutuusibako oluvannyuma lw'okuvaayo n'akakasa ensi naga nti omusajja Kyagulanyi baali bamubbye akalulu. Kakati nno bano bagenda ne bawummulamu, bagenda okukoma oluvannyuma lwa bureeke nga fayiro ze yali amaze okubeera ng'ategeka n'okuwa ensala ye, baali bamaze okubeera nga abasajja bazibuzawo ku mmeeza ye, era yeemagaza bwemagaza mukazi wattu ng'embuzi ampuliriza eyasiza ekibya, bw'atyo n'akunnumba eby'okusala emisango oyo ye n'abibuukamu. Kakati abalamuzi abaasigalawo butereevu nnyo bonna bakkiriziganya kumunga nkuyege ne baga nti omusango gwali teguliimu, baali tebabbye kalulu. Kakati nno omusajja ono wa vidiyo naga Ssaabalamuzi gwe Ssaabalamuzi ne Kazimba Mugalu, Owiny Dollo buli mwaka mubeera nga mucelebratinga. Nakubuuza ekibuuzo Owiny Dollo osinika ebinnyo, nakubuuza Owiny Dollo osobola okwambala engatto za Beni Kiwanuka kasajja gwe? Nabuuza Kazimba Mugalu asinika ebinnyo, Kazimba Mugalu osobola okwambala engatto z'omusajja Luumu, General Luumu? Gwe oli mu kifo kya General Luumu, kaniyu? Wabula olunaku lwa General Luumu ne mujjayo ebiganduula ne mujja ne mutusesemera. Mwabalamuzi ku gundi ku lunaku lwa Beni Kiwanuka ne mwambala ebijowoowo ne muvaayo ne mujja ne mutusesemera nga mutuulidde obwenkanya, ng'ate Beni Kiwanuka yafiirira kuleeta bwenkanya, yavangayo zeyandi n'agamba kino tekijja kubeera bwe kiti. Owiny Dollo oyinza okwambala sapatu siripa za Beni Kiwanuka gwe? Nkubuuza oyinza okwambala siripa za Beni Kiwanuka? Kubanga butu simba nkuwadde nnyingi nnene nnyo. Oyinza okwambala siripa za Beni Kiwanuka kasajja gwe ka Owiny Dollo? Mutumanyira wano.
ne mutalowooza ku baana bammwe mulye Uganda mugimaleko mulye kasooli olye kasooli omummaleko empeke ng'olina abaana mbuuza kati abaana bammwe mubalekeddewo ki ate waliwo abantu abayivu temulina magezi ng'okirabira ddala nti Kisekka yalya kasooli n'amumalako abaana be balina kikongoliro naawe Winyiddolo weetabye okola Kisekka bye yakola mbu wasoma ebikongoliro ebyo bye mulowooza mbu ffe mutuwadde bikongoliro mubirekedde baana bammwe Winyiddolo nkukakasa byonna mubikoze walabyeko ku mukaakaziini akaaba mbu talina kyaweereza baana wamulabyeko naye lwe yaliwo yalya kasooli yalya byonna n'abimalawo kakati nno mukutu gwa AKTV Media Uganda nange AK Master mabega wo muzindalo ampuliriza olomba mazo okubeera nga nterera njagala okubaniriza ko mwenda manaje musinzira ebule nebweya okubeera nga mutugoberera n'okubeera nga mufaayo nnyo okutambula n'okumanya ebyo ebinyiga ensi yammwe ebinyiga eggwanga lyammwe kati wulira ebigambo bibino ampuliriza obunkenke akasattiro amaziga ebiwoobe byazeemu dda mu disitulikiti y'e Masaka Luwengo Bukomansimbi ampuliriza n'ebitundu ebiriranyeewo kakati nno abasajja bazeemu dda okusula ebibaluwa nga bwe baakola ku mulundi guli ebijambia abatugumbula abantu abakwata 20 basajja battu ne bakazi battu ne bafira bwemage kakati nno ebijambia byazeemu dda okubeera nga baba woninga kakati bano baba sulidde bibaluwa mu bitundu bino byenkunyonyodde district ey'e Luwengo district ey'e Masaka district ey'e Bukomansimbi nga baba woninga nti okutandika n'olunaku olwaleero essaawa zino zennyini zenjogereramu bana abasajja ab'ebibaluwa bagambye tugenda kutandika okuddamu okutematema abantu mpaka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini nga abasajja bali ku bantu batematema nga bali ku bantu basanjaga nga bali ku bantu batugumbula kyannaku nnyo bwe biti bwe byali na luli baasuula ebibaluwa ne tulooza nti byakusaaga era ogenda okakananga abantu 20 batemyetemeddwa nga battiddwa era oluvannyuma baakwatibwa ababaka Alani Sewanyana owa Makindi West kosa omusajja kati omugenzi amanyiddwa nga Muhammad Segirinya baasibibwa okumala emyaka 2 nga baali balangibwa mbu okubeera emabega w'ebijambia bino ebyali byatemwatema abantu mu Greater Masaka kakati nno bamaze dda okubeera nga baddamu okuwoninga ab'ebijambia tetumanyi oba omugenzi Muhammad Segirinya gwe bagamba nti ku luno yali awaddeyo abantu bano okubeera nga batematema oba yazuukidde n'addamu n'awandiika ekibaluwa ekirala awo nze naawe oba Alani Sewanyana katugambe teyabonerera nga y'omu kubazeemu okuwandiika ekibaluwa era tetumanyi mukwano gwange ampuliza kati bino byonna nga bigenda mu maaso mbu poliisi n'amagye bavuddeyo ne balabula ne bagamba nti kaabeerubaale kabe Katonda ku luno mbu tewali muntu n'omu agenda kutemwatemwa era abantu emitima gibasula ku mutwe ng'abaabulira ow'olugambo basajja battu ne bakazi battu obudde kasita buziba bubeera bubazibiridde ewaabwe kasita buziba ampuliriza tewali muntu n'omu kakati ssaawa zino agenda kubeera ng'asula mu nju abasajja bagamba olunaku okuva nga 6 mpaka ng'ennaku z'omwezi 24 bagenda kutematema abantu mu byalo ebyetolodde wabula omwogezi w'amagye amayiddwa nga Brigadier General Felix Kulaije ono agamba nti ku luno kagenda kubeera nga kabajjutuka mbu bo baliwo okuuma mirembe kyokka kyannaku nnyo abantu mu Uganda enkya n'eggulu bajja batirimbulwa ne babeera tebawandiise ebibaluwa abantu battibwa mu nzitibwa ez'enjawulo naye nga ne UPDF yennyini evuddeyo kangaza ng'eyita mwogezi waayo Brigadier General Felix Kulaije ng'etunula butunuzi era n'abo abattiddwa na guno gwaka tebafunanga bwenkanya kakati n'abalala bagenda kwegattako batemwetema. Ebibaluwa biraga nti okutandika n'olunaku olw'enkya nga 6 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno bagenda kutta abantu mu bitundu eby'enjawulo. Kati abatuuze abawangalira mu disitulikiti okuli Masaka, Bukomansimbi ne Kyotera bali mu bweraliikirivu ku ki ekiyinza okuddirira. Bipapula bitandise okusuulibwa bwe biti ate nga tugenda mu biseera eby'okulonda. Bannange ekintu ekyo gavumenti mukitwale nga kiri serious nnyo. Nolwekyo twagala okusaba gavumenti n'okusingadde ekitongole ekyamagye ebya poliisi n'ebirala okufaayo mu mangu wataligamba nti byalwali kubanga eyo enkola y'ebyalwali eyinza okuviirako abantu okukola ki gwegolozo byakusaaga. Bukomansimbi abayo bagamba nti guno si gwe mulundi okusoose nga basuulibwa ebibaluwa bino naddala ng'obudde bw'akalulu butuuse kyokka ate ne kimala ne kituukirira. Nze ayogera kumpi naziika abantu abasukka mu 10 benayiwako ettaka nga bajambia kati ndi victim manyi kyekitegeeza muluka kisojo tuli benyavu nnyo tutidde nnyo olw'okubeera nti omulundi oguyise batutemako abantu 7 omulundi gumu kati bwe tubirabye
tutidde nnyo. Ebibaluwa ebyasuuliddwa biraga nti bannamagye okuli omuduumizi w'enkambi y'amagye Kasijjagirwa General Deus Sande saako n'akulira Operation Wealth Creation mu bitundu bya Masaka Kano Samba be basindise abantu bano. Kinajjukirwa nti Bukomansimbi ne Masaka ze zimu ku disitulikiti ezakosebwa ab'ebijambiya mu mwaka ogwa 2021 ekyaviirako abantu abawerera ddala 2 okuttibwa. Kati abatuuze baagala enkola y'amayumba 10 eddizibwewo nga yeeyokka ejja okubayamba okwaŋŋanga embeera eno. Byalo byonna ebikola disitulikiti 256 nti tugezeeko okuddamu eri enkola yaffe y'amayumba 10 okulabika nga tuteeka security kuba security tugirina mu Bukomansimbi nejjukira nti esookera ku ffe. Buli omu abeere embega wa munne tusobole okwewa obukuumi gavumenti egenda otuwa obwayo ng'ate ffe tumaze okwekolamu omulimu. Omwogezi w'amagye mu ggwanga Major Felix Kulayije alabudde abaasudde ebibaluwa bino nti tekabatanda kuba bajja kukolebwako era n'agumya abantu nga bwe watali kijja kubatuukako. Anaagezaako ebyatuuka ku bijambiya ku luli mwabiraba na guno gujjo wadde kkooti yatugajjeemu amaanyi okutugezesa abatabangula obutebenkevu ffe tetujja kusuula mukono kukangavula aboonona emirembe gya bannayuganda. Ebbendobendo ly'e Masaka lise libeeramu obutali butebenkevu ng'abantu bangi baluguzeemu obulamu olw'okulumbibwa abatamanya ŋŋamba nga n'ekibuli eno ab'eŋŋanda z'abantu abattibwa tebafunanga bwenkanya. Kakati nno biri mu nsi yo ggwanga Uganda ampuliriza. Ggwanga Uganda kibuga Kampala capital city. Kakati nno Masaka Kyotera ampuliriza Luwengo bitundu Bukomansimbi emitima nkugambe gibasula ku mutwe. Kakati essaawa zino baatandise dde okubeera nga beekwata enfo ku nsiko. Kakati abawooza nga nti tuwe bakakutulo ye ssaawa bakakasenti bye babadde bawooza mbu beebakootulo kakati ssaawa ya kutunula butunuzi. Ate nga n'ebitundu bingi oba oliawo gye batasula bibaluwa mwena mujjukira ebyago mu bitundu by'e Wakiso abakazi abattibwanga ne bamala okubeera nga babasobyako ne babafumita ebiti mu magulu mu bukyala bwabwe ate oluvannyuma ne bamala ne batugumbulwa. Kyannaku nnyo ensi yaffe okubeera nga eri mu mbeera bweti ate nga abasajja bano bagamba mbu bajja kulwanirira munnansi mbu baleeta emirembe kyokka nga ekikwewunyisa emirembe gye baleeta bw'omaga n'oginoonyaawo giyinza okubula giyinza okubeera nga mukwano gwange mpuliriza togirabako. Kakati nno batono nnyo abalina emirembe era nga abatono ennyo bwe bali mu Uganda abalina ensimbi ng'abasigadde bonna bakabatwawa nga ntulege ensimbi baginoonyeza mu kiwato nga mazina. Kakati nno n'obulamu bwennyininyini Katonda bwe yatuwa obwobwerere abasajja basazeewo okubeera nga babutujjako. Kakati nabo abeewaayo okubeera nga batukuuma kyannaku nnyo nti obukuumi bwe batusuubiza biringa byoya byanswa tebulabwako wabula bakola nnyo ng'omuntu amaze okuttibwa naye bwe batannaba kubeera nga afa ampuliza abasajja tebafayo. Kati wulira Mwami Museveni mu State House wali Entebbe ono y'omu ku bavaayo ne bavumirira omusajja omugenzi kakati General Field Marshal Idi Amin Dada British Conqueror. Kakati ono ali Haji ate nga Ssalongo. Omusajja General Yoweri Kaguta Museveni avumiridde nnyo omusajja ono era ono yamulemesa n'okubeera nga bakomyewo maiti ye oba gite enjole oba omulambo gwe mu Uganda okubeera nga bamuziika. Omusajja yamulemesa era ogenda kakananga omusajja ono afiidde mu buwanganguse mu ggwanga lya Saudi Arabia era yaziikibwa eyo. Kakati ne gye buvuddeko waliwo essomero lyali ligenda okuggulwawo nga liguddwa mmanya g'omusajja no Field Marshal Idi Amin Dada Field Marshal General Ssalongo ali Haji. Kakati omusajja n'agamba sinza kukkiriza ssomero lyonna mu Uganda kulibbula mu linnya lya Amini. Kakati nno ono omusajja bamuwadde amagezi ku nsonga ya Amini kubanga kigamba mbu kubazimba State House Mwami Museveni ono mbu mwakangaliza mwasula mweyagalira n'agolola ne yeegolola n'akola kikwega buli kimu kyakolera omwo. Kakati kigambibwa nti n'omusajja General Idi Amin Dada yalinako ettaffaali ate ezito ddala. Kakati n'ebirala bingi nnyo ebyakolebwa mu Uganda nga Idi Amin yabikola nga Mwami Museveni be babyeyagaliamu essaawa zino. Kakati ono alabuddwa amagezi gaabwe wage bamuwadde tebamusabye yadde siringi gaagano nawe soko gawulireko. Omuntu eyakuzimbira wosula wandibadde buli womwogerako osinza musinzi buli kimu bibiri Amini n'atulemesa kino Amini kiri shut up you toddamu nakwogera wano oyogera biki ebyekyana ekito. Museveni gwe kennyini mu myaka 8 Idi Amin yakulembera eggwanga lino omukulembeze gwe tukyabeddeko naye yali ow'amaanyi omukulembeze gwe tukyabeddeko naye eyatunda erinnya ly'eggwanga lino gwe kennyini gwe wali waggulawo akabinja k'abatujju akafulo nasangotta abantu nugenda okujjawo Beni Kiwanuka mwamuwambira mu kooti enkulu ng'okozesa emmotoka yo gwe kennyini Museveni gwe wabyewandiika kataboko akasongi the mustard seed bali tebabakwatidde embaale n'ofumuuka n'odduka bwe wadduka emmotoka tewagireka
Emmotoka polisi negikwata nga gwe kennyini n'akabinja kakafulo nasa mwe mwawamba omusajja Ben Kiwanuka ne mumubuzaawo ne mutandika okuwaayiriza Amini shut up you toyina nabyo yogera wano kati okyasobola kwogera kyo kyasobola okugamba ky'abantu mu myaka 8 gyokka yakulembera eggwanga nga bw'olibonyabonya bw'otono bw'otooli Amini yasobola okututerawo Uganda Airlines kyengenda okwogerako kyokka ate n'akuzimbira ne woosula Woosula obudda buno entebe gy'obeera n'otugobagoba mu makubo mb'oyitewo Amini yasobola okuzimbawo awo wennyini kubanga mwasulanga eri kuleka eviiki Amini najja n'azimba awo woli mu kusula woli mu kukolera biwoofiisi bw'okyaliza n'abagenyi otya n'obbatwala Nakasero akayumba ke Nakasero ke muyita State House kaakulema okutereeza kayumba kalinga omuzigo obedde mu bukulembeze ogenda mu myaka 4 kyakenda okuvawo nga atulekedde ennyonyi 27 nga kwe kuli n'eza Kagozi nga tulina n'ezirutu ezigenda koloni ezigenda e London ezigenda wa wano ennyonyi ezavanga France ezavanga wano ezavanga e Bungereza nga zigwe Uganda 98 nga mudibaze eggwanga lino ennyonyi ezavanga mu Europe ne ziggalawo nga tezikyasobola kujja ne Uganda Airlines neegwa kunyonya 27 gwe wakazaako mmeka nga neze waziza bazibanja amafuta ne musajja gwe lwaki toswala ko n'owummula n'otuviira oli kikolima eri eggwanga lino mu 7 ne buli kintu kyokola ekibi n'okiwaayiriza omuntu oyagala kutugamba nti akabinja kakafulo nasa akaali akaba tujja akattanga bannayuganda nga nakati weemulyera mu batuga ate nojja noyogera ebintu by'ekyana ekita Amini omuntu yakuzimbira woosula omuntu yakuzimbira wookyaliza abagenyi ng'oggyeko okulongoosawo obulongoosa kiki wali otaddewo ekipya Museveni sirika ko bannabyo oswaza n'okuswaza shata ampuliriza nkusaba n'obwombe fivire n'osokojiwe ekigalo ng'enkola yaffe bweri kakati ebigenda maaso mu ggwanga erya Congo ebigambo birungi si birungi era abayekera bamaze dokummuza emigemera wala ne bagiteeka wansi nga bagamba mbu basazeewo kusizinga fire wabula obungedde olunaku olwaliro nga abayekera bamaze dokubeera nga bakaŋŋamula nti eri mu North Kivu baatadde dda gavumenti eyaabwe era ne beerondamu ani abakulembera ani pulezidenti oba muyite gavana ani vice we kaakati ne bagenda nga beerondamu abantu abakulembeze ab'ekitundu ekyo jjukira nti gavumenti y'eggwanga erya Congo bantu tebaliko gonayizinganga era gye buvuddeko yavuddeyo ne kakasa ne gategenda kuddamu kuteesa n'abantu bano egenda kuba bakube jjukira nti nakutegeeza nega nti abantu abali mu kibuga Goma baabalabudde ne babagamba nti beesege ekigenda okujja kigenda kubeera kinene nnyo nga gavumenti yeeyogera eggwanga lya South Africa lyamaze dda okuyungula abawanvu n'abampi Angola Zimbabwe Malawi n'eggwanga linnyini erya Congo Tanzania Burundi bano bagambye bagenda kusinziira bupya mbu okuyuuya omuyeekera ono balabe ng'afuluma ekibuga Goma kubanga mbu talina kubeerawo yadde n'akamu n'akatono wabula amawulire gafulumya olunaku olw'eggulo nga gano gavudde mu UN nga gakakasiza butereevu nnyo nti Uganda yakutte ab'amagye abawerera ddala 100 lulamba n'okusobamu ne basindika mu ggwanga erya Congo wali eriside wali awali abayeekera ba M23 ensi ne yeebuuza abayeekera bano abasajja bano abasirikale aba UPDF abatwaliddwa e Congo wali kubayeekera bagenze kukola ki e Congo nge Congo tetulinayo bizinensi yonna bano bagenze kuyamba bayeekera bano bagenze kukola ki kakati nno ansa bw'ogifuna nange ginziremu comment mbere nga ngitegeera mikwano gyange abatugoberera mwebale nnyo mwebale ddala wabula mukimanyi tulina puroguramu yaffe emanyiddwa nga emboozi ku muzindalo tugenda kukyalizanga abantu ab'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo obeere nga mukwano gwange oba otabuliro nga n'ebigambo tubibabuuza kajojjejju ebibuuzo nabagambe genda mu comment onteremu ani gweoyagala tukyaze kasabeera nga wankyukakyuka nga wankyukakyuka naye nga si pulezidenti waffe ate nga siroopu wabula ku mukutu gwaffe ani gweoyagala tuleeteko ampuliriza obeere nga tumubuuza ebibuuzo naawe obeere nga omatidde akume agondegonde maaso mogi muterega kakasi tunyonyo kiki ekituufu ddala akabinja ka M23 katidde kiki ekituufu ekiri emabega w'ensonga eno okubanga kakkiriza okussa ebyokulwanyisa wansi jjukira Sseruganda njagala kutegeezaako bano nga bagenda mu maaso n'okulangirira nga batagenda kuddamu kulwana era mu ggwanga muno erya Congo tewali yabakase era tewali nteeseganya zaabaddewo wakati waabwe ne gavumenti nga bwe kizze kirabibwa entalo zibazze balwana ebbanga lyonna bukyanga batandika mu mwaka wa 2012 ku mulundi guno tewali yadde n'omu yabataddeko lyanyi lya njawulo era teri yavuddeyo kuga nti oba olyawo wabaddewo enteeseganya zonna ekipapula kyagudde bugwe oba ekiwandiiko kyayise buyisi buli muntu yonna yakyekangidde ku mitimbagano nekikakasibwa omwogezi w'ekibiina kino ekyabayeekera William Ngoma nti ffe tetugenda kuddamu kulwana era abadde balowooza nti M23
eyina enteekateeka eziddamu okulwana oba eziddamu okusindogomya emmundu mu ggwanga erya Congo nedda mu kaseera kano tukkiriza olw'embeera bannakongo gye bayitamu gamba ng'ey'obwavu enjala ekittabantu n'ebintu ebyenjawulo kwegamba ebibi ebireeteddwa gavumenti eya Congo ekulemberwa Felix Tshisekedi tusazeewo ffe ng'abayeekera wuliriza tusazeewo ffe ng'abayeekera okugira nga tussizza ebyokulwanyisa ku mabbali tukkiriza ku lw'empisa embi ku lw'effuga ebbi ku lw'obukulembeze obubi ku lw'emize emibi ku lwa sisitimu enfu tusazeewo ffe ng'abayeekera okusooka kwegamba tuzze ebyokulwanyisa byaffe wabbali wenabuza ti kakati bwe muzze ebyokulwanyisa wabbali olwo sisitimu ebeeteredde awo ffenna ekibuzo wetwatandise okubanga twebuuza abayeekera bano bayinza kuba nga babalaki jjukira akaseera mpawo wekagenda ku ntono nnyo emabega bano babadde bamaze okulangirira nga tageti yaabwe bwetali yakutwala Eastern Congo yokka nedda ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakukwata bukulembeze kwegamba obuliko obwa Felix Tshisekedi okuba nti babuvuunika olwo nno basobole okuba nga beetereereza ensi yaabwe oluvannyuma lw'okwegattibwako eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda Mr. Enanga oyo nno nga y'omu ku baali bakulira akakiiko k'ebyokulonda okuviira ddala mu mwaka gwa 2018 mu ggwanga erya DRC ono yayogeza maanyi era ng'ayogera nga aduumira akabinja kano aka M23 mu kiseera bwe yagenze maaso n'okuba nga yogera nti embeera embi obukulembeze obubi enkwata embi obukulembeze obukyafu era obuvundu byemu ku ebyo bibawaliriza okuba nti ye n'akabinja ke beegatta ku M23 jjukira ono yali akulembera akabinja kamanyirwa nga Congo Life Alliance era bw'amala okuba nti afunamuko obutakkanya ne mukama we yasalawo okugiyeekera era naggulibwako k'emisango ne gimusinga era kooti neeragira nti ono anoonyezebwa akwatibwe era ekibonerezo ekyali kimuweereddwa kyakuwanikibwa kalabba kwegamba kwe kuttibwa era musajja mukulu ono ali mu dduka ng'eggwanga lya Congo limuyigga ali ku kibonerezo kyakuttibwa okwegatta ku kabinja kano kwabadde kuleesa chaputa endala nti abadde balowooza nti bano si bannakongo banyarwanda babadde bamaze okubanga balaga nti bamaze okufuna omuntu omweteefuteefu munnabyabufuzi alina experience ate alina influence mu ggwanga erya Congo kino nno abantu badaga okukitaputa nga baga nti eyinza okubanga ye manduso eyaleetedde abayeekera okubanga kati bakyusa mu targets zaabwe ez'okulowooza nti babadde baagala kuwamba province ya Eastern Congo yokka omuli ekibuga Goma n'ebibuga ebirala ne bakyusa ne bati kati twagala ggwanga lyonna. Bino bijjidde mu kaseera munnayuganda ng'eggwanga lya South Africa erikulemberwa President Ramaphosa nga bakyali mu lutalo olw'ebigambo nga beewerekereza ne Paul Kagame owa Rwanda. Ono nno we yategeereza nti Rwanda bwe kyonna ekisoboka okujja buli musirikale yeefaananyiriza omunyarwanda kasitaba ng'ava mu ggwanga erya Rwanda amugje mangu mu ggwanga erya Congo nga omukulu Ramaphosa tannaba kuyingirawo. Kagame naga nti gwe Katonda bange nange olabika ompulya buwulizi ne batandika okwewerekereza ebigambo. Olunaku lwaleero okugambye President Ramaphosa abadde amaze okukakasa eggwanga lya Rwanda nti okusalawo kwe kulabika n'ebbanga lyabawadde lirabika liweddeko akadde konna yandikolawo kakatiisa. Alibaza nti oba olyawo Kagame ayinza okuba nti yatidde bwe kibanga ddala ebyogerwa nti luno olutalo alinamuko influence era bano abantu alina engeri gyayogeramuko nabo nti ayinza okuba nti yali emabega w'okwagala okubanga awuddiisa ateekawo kiwuddiisa okwefuula nti kwegamba olutalo aluwummuza olwo nno amagye g'amawanga amalala gasooke kwegamba gaveeyo olwo akabinja kabayeekera kaddemu keeyubule buto katwale ekiwedde. Jjukira bwe kabadde mu kibaluwa muno kategeeza ne kagamba nti naffe nga bwe tusiza ebyokulwanyisa wansi katusaba n'amagye gonna amapangise okuva mu nsi ez'enjawulo nammwe muve mu nsi eno. Ffe katujja tukyali mu eastern part of Congo tukuume ba civilian tukuume abantu ba bulijjo tewali agenda kutuusibwako wadde bulabe newankubadde okumukuba ekyasi. Kakati kyannaku nnyo okuba nti ate gavumenti yetulumba ffe tetulina buzibu. Ngenza okulaba William Ngoma nga kati ffe tetulina buzibu tulumbira bwereere era babadde babagamba nti ffe tutulina n'enteekateeka eziwamba ekibuga ekirabukavu ffe tetulina buzibu era n'enteekateeka ez'okujja ekyo nga mwadembe ffe twakati ffe batuwaliriza tewali agenda kulumba kibuga tewali n'ekigendererwa ekitwala obukulembeze tetukirina. Jjukira nti bagambye nti ate obukulembeze bubi kati who is fooling who? Awo ffenna ekibuzo kitadde
tetumanyi nti oba bino ebigambo abayeekera babikoze bakigenderedde nti oba n'enkya bye binaabeerawo oba n'olwokubiri binaabeerawo oba n'olwokusatu binaabeerawo tetumanyi kigendererwa bakikoledde mu mutima mulungi kyekiddako katego kakulabika nga babanga gavumenti kwegamba ebajjako attention olwo bakole ekisingawo kigendererwa ki ye bwe kiba nti tebagenda kuddamu kulwana ng'ate bakyali mu eastern part of Congo ngera bakyawambye ekibuga Goma bakyawambye province ekyasinza okubeera engagga mu province ezikola Congo kitegeeza ki eri gavumenti ya Tshisekedi South Africa withdrawinga abasirikale baayo mu lutalo luno yabaffe eggwanga lya Angola abasirikale libajjayo abasirikale b'amawanga amagatte bajjayo abantu bakugamba bavaayo ebibuuzo bisigadde awo Paul Kagame kibanga ddala alina y'abasirikale be abajjayo batabajjayo Paulo Kagame enkwatagana ye ne Ramaphosa ekomawo oba tekomawo oba bakyagenda mu maaso nze muzzukulu wa Chadlo Frank Asili nkugambye nange kankolenga Godfather genda ku YouTube channel yange bagita Next Edition TV nga boliwulira bwe ndyogedde Next Edition TV gwe genda ku YouTube channel owandiikemu ekigambo Next Edition TV goberera olutawo lw'eggwanga lya DRC olutawo lwa South Sudan ensonga za America zonna jezi